Mu kusooka Prince Jopo Kafeero we yafiira ekibiina kyalimu ani nani? Kyalimu bakozi ki? Boyinza okuba bangi. Kizito manager, Kizito Misambwa, Kajumba, Nze, Ndagire Nabitaka, Rose Namata, Angel Sekandi, Grace Mukanga, bangi abalimu. Simon Dede, Bogere teyalimu. Yali agize. Yali talimu. Yali avudde. Kati abo tebaalimu we yafiira. Abasiga tebaalimu. Gundi waliwo Sebambulidde Patrick. Bangi abalimu abo. Waliwo mukyala abambeerabidde naye nga baalimu. Baalimu nga bawera. Kuba ne Nakato yalimu, Nakato basudde yaliwo. Kale bangi sibajjukira bulungi naye nga bangi. Waliwo gundi, waliwo Mande, waliwo Yusufu, waliwo ani awo. Twali bangi sezoga twali tukyalimu bangi. Kafeero yafiira n'abakubi b'ebidongo. Abakubi b'ebidongo Kabanda ali akyalimu. Aba akalisi ke bakuba amasasi akali kakuba keyboard kerabidde. Keyboard. Bakakubira ali Nateete ku mafuta. Badde nzijukira ono yafiira mu kabenje ka Limpa. Yazid. Gundi Muganda muto wange oyo. Gundi Kasule. Saidi. Saidi. Kale abantu balimu bangi. Azizi Aziyoni yali yavaayo. Azizi yali yavaamu. Yali yavaamu Kafeero yafiira. So ekibiina mwagezaako okubeera nga mukisitula. Kati ekibiina ekyo etugezaako netutandika okusitula. Ekibiina ekyo kyasooka ne kijjamu bamaama. Okyulya bakyala b'omugenzi. Ate ssente ate tulina okulabirira abaana ate ki kijukya waliwo maama omu sijja nnyo mwogera nnyo tuli eno Lugala sayidi eyo twali Lugala eyo masanafu tumaze okukola ebima ne bajja ne babiwamba emmotoka ezitusalako ku masiro ne babiwamba. Babiwamba ne bagenda ne twogera ne tuddayo edduka. Twali tuli awo nanganga n'abiwamba taata w'omugenzi. N'abiwamba. Bwe yabiwamba ati ayagala tukolere batabani be nga yebasolooza. Batabani be ne tukiremwa. Ebyuma ne babitwala. Ebyuma bwe byagere bannanganga tebyaddamu kulabika na guno gwaka. Tetuddangamu kulaba byuma naffe ebivulu byaffe ebikomaawo. Kati era ngenda kubuuza n'ekirala. Embeera ya nenewe eyo tugenda kuvaayo naye abagenzi bawumule mirembe nanganga awumule mirembe ne Prince Jopo Kafeero awumule mirembe. Kama abasonyiwe byabasowako. Abalala mujja abandyagadde okubeera nga mutegeera embeera eyaliwo wakati wa Prince Neri mugende muwuliriza oluyimba Musaayi gwange. Nga akubiriza abakubiriza bakoleki baddingane ebyasoba bakoleki bagezeeko okubeera nga babibikako batambule bagende mu maaso. Kati oluvannyuma lw'eryo ebbanga lyonna kubanga kyemanya abaana bakuze bannamwandu abalala bayinza okuba baafuna obuvunaanyizibwa obulala ewalala. Mulinawo enteekateeka ey'okubeera nga muzzaawo kulabako? Kulabako eyo twandibayo tufuna enteekateeka naye si mu biseera bino. Ekisookera ddala ekyamazimazi Kafeero bukyangaafa waliwo nga bw'obimanyira ebya famire. Nze mbaye simusabirangako wabula nga nsobola musabira eno ku byange naye ogenda nti musabire ekokonjeru nga bwe basaba
nze simusabirako ndowooza era mulimu ne bannaabwe batakolaki batagendangayo naye kati twatuula ne tukola tulina group nga bamemba abakulabako twatuula ne twogera ne tukola group buli omu ne tumuteekako yali mu kulabako kati twategeseewo okusaba nga 17 lwe yafa ku St Paul wali e Makindye ku church nga 17 emisa gyatandika ssaawa 5 egwe ku ssaawa 6 oba 7 we twategese okusaba kuba nalabye kati waliwo yali driver yali abeereyo naye yali mukoddomi we baali bamuyita Kiiwa yafa juzi Kiiwa era namuteekako ku mukutu okwo yes neŋŋendayo nenziika twagenda ne Grace Mukanga ne tuziika twaziika neŋŋendako ku kijja wafaanana biki naye mutuufu ne mpulira nga mulimu ebinnumiriza nensalawo tukole ne tukola gurupu ne tutandika okwogera ne tuteesa kale tuteeseza wamu tuli bawamu nga famire ya Kafeero ffe tweta ba famire sofa mu gurupu eyo mulimu gwe nani abamu ku abo bammemba abali mu gurupu ng'emwali ewa Prince Jopo Kafeero ffenna mwe tuli abasinga mulimu Kizito manager mulimu Sabambulire Patrick mulimu Grace Mukanga mulimu Nakato Basudde Ndagire Nabitaka Namatarozi sekandi taliimu ye kwali naye taliiko ndoza talina simu ya WhatsApp mulimu Mande mulimu Yusufu mulimu Kapapali Junior ne Senior mulimu Majidu Nsubuga Mindooza ya South Africa mulimu Nakawunde Zaituni mulimu bangi tulimu bangi ate bano ba Muzeeyi Mandeevu abo tebaliimu kubanga si bakulabako eri gurupu yakulabako ng'abayimbi emikwano gyakulabako gye mukyatutadde ku bbali mwe mukyali ku bbali kubanga mwe muli mikwano kati eri famire Kafeero gye yakuza okiraba Kafeero gye yakuza gye yalabirira eri famire so muteeseteese okubeera nga mumusabira nga 17 ogwokutaano tugenda musabira ku St Paul Makindye era buli muntu yenna yali ayagala Kafeero yali mukwano gwe era ayagalanga ennyimba ze tubali tumusaba ajje ku St Paul nga 17 tumusabire bambi bonna mbakoola bajje bakasitoma baffe abalungi abaatuwagiranga mwena buli awulira omulanga guno bambi mujje tetusaba ssente titusabye se wabula tetulina kigendera kirala wabula twagala kusabira ku taata waffe kumujjukira kubanga tujja mujjukiranga buli mwaka ku St Paul bwe tunakyusizaamu kyaki era tujja kwogera naye nga St Paul tujja mujjukiranga buli mwaka tusaba Mukama abeere nga ye mubeezi waffe tusobole okutuukiriza ebigendererwa ebyo kati nategeddeko nti enkoko njeru eriyo nayo okusabira omugenzi ku lunaku olwo lwennyini mwakitegeddeko twakitegedde kubanza abaana njogera nagamba ye taata kandabo bannaabawo naye ate nekiri ate kiri kivulu nze nakitegese biki nayegaa kiri okke kiri ate kyekikola ki kyekisinga naffe eno katukole namwe mukole eki musabe tekirina buzibu naye nkubirako Joseph muganda wa Kafeero nanga baba kiri bulungi tukole ekyo kandabe nja kubaawo awo mukole ki era n'abamu nkoko njeru waliyo ekivulu bajja genda bayimbe naye nga tumaze wano okusaba kwaffe tuli ku kivulu bali ate mulimu abajja okgenda eri okuyimba nabo abajja kusabira wano bagende bayimbe kati ebivulu ebyo byombi ekivulu ekyo okusaba kwombi tekulina byonna bigattako bugasi bigattako bugasi okusaba eri basabe naye no tusabe Mukama waffe asobole okuba n'emirembe gyali
Okay. So baganda bange mwenna abagoberera muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst ebintu mubiwulidde mwami Kibiriga Kim first born wa Prince Jopo Kafero nga we bali bamukazaako oba yali yamukazaako wuno abakoola nti nga 17 tugende ku St Paul Makindye tujjukire tusiime era twebaze ebyo Prince Jopo Kafero Mukama Katonda bye yamuwa byatukolera ate nammwe abanaasobola musobola okutuukako enkoko njeru mu kisaawe we wagenda okubeera ekivulu ekyo then ne wali Masaaba we twaganzika mukwano gwaffe n'osobola okutuukawoko waliwo enteekateeka z'empuli ezigenda amaaso n'olaba tulina okubeera nga twekwata omukono ye mukadde wange ng'oli mu kamera nze ngenda kugirya mu kamera Moses Balongo wali omumanyi Moses Balongo nali mumanyi kati nno Moses Balongo oyo mumanyi mujjukako ekiro kimu twagenda bayitayo ku saidi z'ekibuga bayitawo mu kikuubo Paulo teyajja abantu ne batukuba emiggo abantu batukuba emiggo ne bakwata genereeta ne bagiyiwamu omunnyo omulema wange kati kuyubiza omulema ansanga namusanga ebisa ekinywa ky'endagala okiwulira byali mu mafumbiro eyo nemweyungako ne twebika ekinywa ky'endagala obuwuka ne butuluba ne tufundukayo ebisi obuwuka bwatuluma ne Balongo si ye mulema naye Balongo yadduka ebisiro obuwuka bumuluma naye yambula essaati naye obuwuka bunumye nga buva mu ndagala omwo naye bannange olwo lunaku twali tufudde. Prince ki ekyamugaana okubeera ng'ajja ku lunaku olwo? abategesi baateekanga tebamuwa ssente bino byeyayibako akasaati n'otunuulira akakola twali awo olaba awo awe Kasubi waliwo hoola eri awo kulinana so bagiyita batyeyo wano bali ekiti nga tondakira ku Kiggaleeni waliwo hoola yabeeranga awo ndowooza okulinana ng'eyo ebbala eri awo Kiggaleeni njiwulira wano e Kasubi wano nga wakaweta olabe wa Mavini omanyiwo Mavini kati buukawo waliwo walisawo naye walingawo kahoolo nga katono kati ebiseera ebyo twali awo waliwo yali atuguze teyamuwa ssente nenkulira Paulo nemukulira amasimu taata batutta ebyuma babimalawo babyonoone owulya babyonoone konze munnange wange ebyuma babitutta bagabe bakozesa zange bazete batazeta siyimba embaga Paulo agambye mwesereze muzimpe nze andagire wezigwali nswa sikwe kuzigira naye nga abantu batabuse batukuba bakuba buli kimu neninya nengenda kole wudu namusanga mbimotoka nga yebase ebyali awo kole wudu nemuga mukama wange ebyuma babitta sente zizo bazimpadde nindaamu naawe naddawo nemuga mukama wange nindaamu yo badde ki mukama wange sente zizo bazipate zitwale okakanaazokka ekka n'anaabakawo mu maaso ne tusimbula emmotoka ne tugenda okutuuka e Kasubi ng'alwacaacaana bwe bamulalaga wuyo ne bayingira naffe ne tuyingira nalijjukirayo nali ntaddeko empale wano nga ndi mu ngoye ezikola show ne tuyingira stage ne mbakubira ne bagamba muyingire stage ne tuyingira n'ayingira n'atandika abakoomu gyebala emirimu affe bantu badda ne tuwola ebiggo naye nga abategesi bebamuleteranga ebyo teyali musajja abigera omwasereze bulungi akola kyo era nekumere ndi guno nze banenya nnyo abayimbi nti teyazze naye nga n'omuyimbi takolanga ki tamanyangako na ku programu yeeyo bwekiri naye just oli yayagala asike bammemba abalabi n'akuba ekipande kye n'ateekako ono n'oli ye n'akola ensobi ate ensobi eyo n'ayagala ne bagiteeke ku bantu so kyekyo mbadde nkugamba tukwetaagamu obusawo natuwayo 10 obwa sementi tuli mu kuzimba Moses Balongo kubanga twebaza nti Prince Jopo Kafero yaleka amuzimbye naye twatuukako newakiwano Kafina waliko naye mukulabako tewaliyo kubanga
gwe yali yo mu 92 n'ava mu 93 n'agenda n'akola ekikye ekyamukisa ne Fiina naye tuli mu kunteekateeka ya kulongoosa malaalo ge ye Francis Bukenya yakuyimbira entumbu ey'omugoowo oba omumanyi entumbu ey'omugoowo naye saabalaba nnyo kati bamuli asooka olumanyi olwa Sebata numanyi weyo twabeerako naye gundi kati oyo yayimba bamuli asooka mwennyini ye Francis Bukenya yayimba ne Sebata era woba omanye ngenda tebusuula tebusuulwa yazanya vidiyo Matiya Mugerwa ye yazanya vidiyo naye audio ya Francis Bukenya era woba ogoberera oluyimba lwe bayita ngenda n'omutembeeyo lwa Fred Sebayi ne Mwanyoko ye yazanya ng'omutembeeyi yayimba ng'omutembeeyi oyo ali mu ttaka lyennyini ndowooza nabalagako ebifaananyi ku luli ne Geoffrey Mukungu Malayika ejjini ly'e Mombasa so ndi mu kampeyini nga ntuukirira ono n'oli okubeera nga tukola ekintu kino ekyamazima ndowooza kye tuyinza obbakolera tetulina kirala nnyo kye tuyinza akola nze nja kulaba kyenakuwa oyongeze ku ekyo kale tweyanziza nja kuba nkikuwa oyongeze ku ekyo era njagala oyite ne mu mikwano gy'aba kulabako abamanyi nti bakolako ne balongo n'oba tewakola naye waliwo etutuuka ne tugatta nti ono wa Luganda mu mulimu so ku lw'obulungi bw'ekintu kino so nsabuddemu okubira abantu omulanga ogwa nga 17 then akatono k'ogenda okutuyamba oyiseewo abaana bano bali mu kutegeka ekivulo kituufu naye bayisa bubi bannamawulire babayisa bubi kubanga tewaliiwo nsonga lwaki omunnamawulire aze akuwa coverage aze n'okuwa coverage ate atuuke naye asasule already nze ekinzija e Kampala okundeeta enkoko abaana bano abaffe abaana kakati abaana abo abaffe abakafeera baana baffe naye ekivulu ekyo nze nkitegedde biseera bino naye kyenandisabye baana baffe tubeere n'omutima omulungi bwe tuba n'abamawulire batunda buli kimu mubaleke basobole okukola kye baagala basobole batunda wakati mwe muliwo muli misaayi mito mwe mujja okusobola okutumbula ekintu kya taata wammwe n'okikuuma obulungi kati nandisabye nga nze mu taata wammwe musobole okuba nti bannamawulire mukola nabo omukwano mubaleka munnamawulire abazze kulaba mawulire kinaki mubaleka ate aba yeetaddemu ssente ajja akwata ekyo kyemukoze kisobole okutundibwa abantu basobole okukiraba nti abaana bano balina kyebakola kyenandisabye mwekube mu mitima abamawulire mubenga mubaleka bafune engeri gye barecognizinga kubanga ekintu ekyo kigenze nga mpulira complaints eziwerako mu bannange naddala ffe ab'akadongo kamu era ekyamazima nze we nali nawe ku mulundi guli nakigamba mu Uncle Seba nakimugamba tuyisibwa bubi nja kwogerako nebitaani wange Swazi tulabe ekyokukola nyamugamba naye nga mukyenyinza okukuutira abaana bato bange baganda bange batabani bange bannyinaze kweyisa bulungi kiri kweyisa bulungi kirungi nnyo kirungi nnyo 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 kijja bbawo emirembe nze era okwekuma bwe nti kweyisa bulungi sirina muntu gwe ninako mpalana sirina muntu gwe nkyawa sirina muntu gwe njogerera wabula nkola binnyumira oyina business nsaba ogikuba abantu ekibiina kyabe bakiyita nina ekibiina kya outside catering nfumba mikolo bakiyita Hakim Nice Food Hakim Sweet Juice nkola juice bingi byenkola mu kibiina ekyo
naye nga nfumba mikolo. Osangibwawa Kawempe Kazo. Era gye bujja obulango bwe mujja kuba mubulaba ku channel yaffe, so mbasaba ffe ekituuta mu kadongo kamu kiri kimu, tetuwagira byaffe. Nti omuntu kati we bakulaba nti oli wa kadongo kamu, omuntu okujja awagire gwe wakye agenda n'awagira mwani bwe kiri ffe tetwezimba bwe kiri saate byomu yadde awagira. Era y'ensonga lwaki kiwaliriza abantu bangi okuva mu kisaawe kino bagende ewalala banoonye obulamu. Kati olaba nze nyinza okumanya akadongo kamu waali naye sigenda manju nti bampe tiketi nyingire kuba baba beetaaga ssente era nsasula. Era nange polisi genda nensasula nga sijagera manju batawaanya era bandabira awo mu audience. Buli omu ng'akwewunyuunaza atya ono naye nga twetaaga enkulaakulana n'enkolagana ennungi. Era akalala akasembayo nkuyitanga 19 omwezi guno ku Vox Lounge Paya Gardens enakulabye nga tujjukira eyali mukamaawo Livingstone Kasozi. Amina tujja kuba tugenda kubeerawo tugeze sikyakusasulira tujje tugezeeko okubeera nga tudda obumu. Abantu abo munaye batukolamu omulimu munene, buli omu alina ettoffaali lyateeka ku kadongo kamu. So nsaba okowoole ne banno bomanyi nabo bajje tubeere. Bannange mwenanga 19 mujje nankulabye eruddayo. Tuli ku Vox Lounge Paya Gardens. Paya Gardens tusabire omugenzi Livingstone Kasozi. Nga 17 tugenda ku St. Paul Makindye tusabire omugenzi Kafeero. Naye mbadde mbasaba bambi mukuŋŋaane mujje ne waliwo ekyemisana mujja kifuna wali. Ekyemisana mujja kifuna mikwano gya Kafeero mwena mbakowoola mujje. Bakasitoma be buli anyumira ennyimba ze baganda mwena mujje bambi. Kyo tekiriimu gundi wabula tusabire mukama waffe abeere mu mirembe emirungi. Kale baganda bange, nze Muzungu David, Muzungu Edina Ruth yabadde ku kamera. Byonna ebitagenze bulungi gwe tugenda oteekako omusango. Mubeere bulungi, mweraba.